Abantu abataano abateerezebwa okwenyigira mu kutta omugenzi Ndiga Daniel Bossa eyali omukulu w'ekika ky'Endiga baddiziddwayo kwa limande eruzira okutuusa nga 3 omwezi ogujja oluvannyuma lwa poliisi okutegeeza nga bwetannabakola kunonyereza kumala ku musango guno. Omugenzi Lwomwa yattibwa nga 25 omwezi oguwedde bwe yali adda wakaawe ekikandwa mu division ey'Elubaga. Abakwate kuliko yali omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa Mary Naluwenda Nowalujja ow'emyaka 21 nga mutuuze w'e Kabanga Empigi Joseph Nakabaale atemera mu Gyobukuba Ezra Mayanja n'omulala tategeerekese mannya. Bano babadde balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento eya Mwanga 2 Road Adams Byarugaba nga bavunaanibwa ogw'obutemu. Kyokka bano tebakkiriziddwa na kwennyonnyolako ne balagirwa okugira nga bazzibwa eruzira. Bino ebijjidde nga poliisi ekyanoonya omusajja Ndiga Bossa tabula agambibwa okuba nga amanyi ku by'okutta Lwomwa era nga yamussaako ekirabo kya bukadde 2 singa omuntu yenna awaayo amawulire agasobozesa poliisi okumukwata.